إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tugenze ku kyafaayo kya omusajja oli gwe twalabye yatambulira ku nsolo ye endogoyi agenda okulaba Baitul Maqdis, ekibuga kyonna nga kifuuse matonga. siwe kiri ssebo matongo kale sekalo kumanya agenti wafiri waya matongo. Omusajja ono Ibn Kathir alayhi rahmatullah tabaraka wa ta'ala, Ibn Kathir rahmatullah ta'ala alayhi agamba nti huwa Uzair. Omusajja yani ye Uzair yayita ku Baitul Maqdis ngeri mu mbeera efaanaganako bwetyo, ne yeewuunya engeri gyesobola okubeera nga eddawo nga bwe twalabye mu musomo gwaffe ogwaggwa. Seka wange ndowooza tutandikire wano. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ebisinga obungi twabire musomo gaffe ogwawedde ebikwatagana ku musajja oyo, katwagala tulabe Allah gyatunyumizaamu ekyafaayo kino. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Owekitiibwa Allah atumiza ku musajja oyo eyayita ku qariya ono Baitul Maqdis wahiya khawiyatun ala urushiha, yonna ng'esaanyeewo efuuse matongo. Kyava agamba nti anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha, Allah ayinza atya okugiddiza obulamu ng'etuuse ku ssa lino. Naam, kikulaga nti yatuuka n'ogirabanga ekintu ekifu ekitasobola kuddamu kufuna bulamu. Kikulaga extent y'okwonoona kwe kyali, kubanga entalo bwe zijja mu bibuga zoonoona, naye olaba nga waliwo oluusi ekizimbe ekiwonyeewo, olabawo ebizimbe nga biibyo, n'olaba kino nga kisobola kuddaabirizibwa n'ebiro ebifaanako bwe bityo. Naye wano yalaba ekibuga nga kifuuse nga mayiti etakyasobola kuddamu muki mwoyo. Anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha fa amatahu llahu 100 am. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala namutta okumala ebbanga 100 thumma ba'atha, oluvannyuma namukola atya? Namuddiza obulamu. Kaakati obulamu buno bugenda okuddira omusajja ono biki ebyali bisoose okubeerawo. Seeka gendako wattaba'u ma tatilu shayatinu ala mulki Sulaiman. Tumale tuleke tuddire omusajja ono. Eyo gye bagenda mu kibuga Babiloni ekiyitibwa Babil mu Quran. Baatuukayo mu buyiniko obuyitirivu ne bamalayo ebbanga, bali mu bunyoomoofu, bali mu bukkakkamu, bali mu buddu, bali mu mbeera ekubyeko okunakuwaza, naddala abantu abaali bamanyidde okubeera ab'ekitalo okubasiŋŋaana nga be bali mu bunyomoofu ofaanako bwe butyo. Kyali kigezo ky'amaanyi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kyebagezesa nakyo. Kyekyaddirira shaitaani etatuula kyeva egenda eri abantu bano nebagamba nti abange, nabbi wammwe Sulaiman kabaka eyabatuusa ku kkula liri eryo lye mubadde mutendebwa nalyo mu nsi, ebyo byonna ebituukako ng'ayise mu ddogo. Byonna ebituukako ng'ayise mu ki? Ayise mu ddogo. Bwe muba mwagala okudda waggulu nga bwe mwali, okudda ku bitiibwa bye mwaliko,
mutandike okukuba ekitabo, mutandike okuloga, mudde ku shiriki. Kati bwe tugamba sihir, abantu bategeeramu ekintu kimu, okusindikira omuntu ekintu. Naye sihir bwe bulaguzi, bwe buganga, byonna ebyo biyitibwa ki? Biyitibwa sihir. Era omulaguzi, omusamize, omuki mu Lwarabu ayitibwa sahir. Kitegereka? Naam. Kakati ebagamba nti nomuyina kusala kuba eryo lyokka bwe mba mwagala okudda ku kitiibwa ky'obwakabaka kye mwaliko. Abaana ba Isirayiri nabo nga bagiwuliriza, abaali bannannyini ebitabo, abalina Tawrat, abaali ku bulungi, nga baddayo nga bakuba nsaasi, nga baddayo nga batandika okukola ebintu ebitabeerangako mu lineage yaabwe, mu siira waabwe. Naye olw'okujeema, okutaliimu kudda mabega, laba ate batufuna ekintu ekyongera okubasuula mu mitawaana, fayatakiduunahu dawa. Setaani nebalaga nti lyeki? Lyeddagala. Kumbe eyongera okubabbika alaihi la'natullah. Abantu bano bagenda mu maaso bebbika mu ddogo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava abagezesa n'ekigezo kino ekyamaanyi oluvannyuma lw'okubeera nti bamaze okweyoleka nti si beeteefuteefu n'akamu n'akeddagala kubeera nga batereera badda ku bulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali abaagalako. Awo wonna gye bali eyo, mulowooza obwannabbi bwakutuka ku bantu bano? La, Allah yasigala abatumamu bannabbi hatta nga bali eyo, hatta nga bali luddawa, nga bali eyo. Yaani bakola obutujju, bakola obujeemu buno, obukafiiri buno, nga ne bannabbi baabwe babaliko, babafubako. Naye nga buli yenna yabajjiranga nga kyaleese kikonda n'ekyo kye baagala, imma kumutta oba kukola ki? Kumulimbisa. Baali bangi nnyo. Allah abogerako mu Qur'an mu ayati mpitirivu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Mu aya qul falima taqtuluna anbiya Allah. Zino aya nzikuleetera okulaga obungi bw'abannabbi abattibwa baana ba Isirayiri. Oleke kulowooza nti yali omu, 10. La, bannabbi ba Allah mu bungi. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Mu aya Allah yagamba faba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yaqtuluna ماذا؟ فباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكانوا kiraga okukiyitiriza n'okukiddingana mu mbeera ezaki? Mu mbeera ez'enjawulo. Ayina Allah yagamba nti laqad akhadhna mithaqa bani Israil. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola endagaano n'abaana baki? N'abaana ba Isirayiri. Wa arsalna ilayhim rusula. N'abasindikamu abaki? Abaka. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Buli nabbi yajjanga n'ekintu kye bataagala, imma kumulimbisa oba kumutta. Wulire wantu Allah bwe yagamba. Wahasibu alla takuna fitna fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alayhim thumma amu wa sammu kathirun minhum. Nga basuubira nti ogukolobera ogunene ogufaanaganako bwe gutyo okutta nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kukikola and they get away with it, kikomaawo? La, yandi tebasuubira nti Allah agenda basulako ekigambo ekinene. Allah nabatako fitina, adhab, fa'amu wa sammu. Ne bongera okuziba amaaso, tebakyala byawandiikibwa, amatu ne gakubako envumbo, emitima ne gikakanyala, adhabu za Allah ne zibakkako, baafuna ebiro tareeke kulagako ebitonotono.
baafunanga okubonyaabonyezebwa kw'ekika ekyawaggulu n'okusanyizibwawo abaasigalanga Allah bw'abazaawo bw'abawa emmaali bw'abakola fa'amu wasamu thumma taaba Allahu alaihim, yani ekyo n'akijjawo n'abaddiza ku kalembereza thumma amu wasammu kathirun minhum, ne babeeranga abangi kubo bwe batyo babeeranga. Ekigambo kathirun minhum bujuliza obulaga nti si bonna, mwabangamu abatonotono abaasigalanga ku buki, abaasigalanga ku bulungi. Kitegereka kakati eyo gye bali, laba abasajja nabbi waabwe abaliko. Nabbi atuuka okugamba nti waraaitu nabiyan, nendaba nabbi walaysa maahu ahad, nga talina amugoberera wadde atya omu. Mulimu abannabbi be basindika n'atafunayo wadde Allah n'atuuka okumujja mu nsi nga tafunyeyo amugamba nti oli rasulullah, oli mbaka waani wa Allah tabaraka wa taala. Naye nga teri nabbi Allah gwe yasindikanga bw'atyo okujja kwamuteekako embeera eraga obukakafu bw'okubeera nti oyo ki nabbi wa Allah. Naye alqawm buht, kibinja ky'abantu ekyasokka okubeera ekibi. Kakati abantu bano bwe baasalawo okukwata ekkubo eryo, Allah subhanahu wa ta'ala kyava abateekako bala ennene, ekigezo eky'amaanyi. N'abasindikira zi malayika mmeka? 2. Malayika ezo ne zijja mu kibuga Babilooni, ne zibeeyoleka bulungi nnyo, ne baziraba, naye nga zizze n'ebintu 2. Ekintu ekisooka kubatiisa muliro na kubatiisa kaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubalaga nti ebyo shaytaani bye yabagambye bintu si bituufu, wabula eddogo kuzikirira ku duniya ne ku akhira. Ku duniya mpangala y'ekisiriku ejjuddemu akatuyiro, ate ku akhira kusinkana muliro n'okubeera nti balinayo kantu konna ke bagenda kusinkana nga kalungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Y'ensonga esooka malayika zino tezaaleeta. Ekyokubiri, zajja ziyina irimu y'eddogo, ng'omuntu yenna agaana ziwuliriza, zimusomesa eddogo ku bwereere. Njagala olabe bala ne fitina efaanaganako bwetyo, zimusomesa eddogo. Naye nga wadde zisiba ziba buwulirira ekyo, ne bwasembera we ziri zibeere nga zimusomesa, nga zisooka mumutuuze ne zimugamba nti innama nahnu fitina fala takfur. Munnange ffe Allah yatussa ye muli nga tuli kigezo, muli ba ahlul kitab, tuli kigezo gye muli, fala takfur, temukaafuwala. Ne bagaana ne basigala nga balonzeeko okukaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka kakati twagala tulabe ayaati zino eziri mu kifo kino, nga baana ba Isirayiri bamaze okwemalayo mukwate ekkubo ly'okuloga n'okukaafuwalira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigezo ekino ekyabasindikira ekya zi malayika zino, embagiyita Harut, endala eyitibwa Marut, zakka mu kibuga Babil oba kiyita ekibuga Babilooni. Eyo yennyini abaana ba Isirayiri gye bagenda, sitaani gyeri mu kubagamba nti eri kuwona, temugenda kudda waggulu okujjako nga mukutte ekkuba eryombu eryaliko nabbi wa Allah tabaraka wa taala ayitibwa Sulaiman alayhi salatu wassalam, nti kaana sahira, era eddogo lye eryamutuusa ku ekyo kukkula lyeyaliko. Nammwe bamwagala okudda kukkula, mukwate obuufu bwa Sulaimaani waliyadhu billah. Naam. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتلو يعني ما تقوله الشياطين. نبغوبرira abaana ba Isirayiri ebyo sitaani bye zibagamba. Zaali zibagamba ki? Twakitegedde. Bimba mwagala okudda ku kkula lyammwe lye mwaliko, mwina kukwata kkubo Sulaimaani lye yaliko. Sulaimaani yali mulogo, muyige eddogo musobole okubeera nga mudda ku mbeera gye mwaliko. Ma tatilu wano yani ma taquluhu ash-shayatin ala mulki Sulaiman, bye baayogeranga ku bwakabaka bwa Sulaimaani. Sulaimaani yali kino, Sulaimaani yali mbeera bwe, Sulaimaani bye baayogera byali bituufu ku nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalam. Uli Allah bwagamba
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان طبعا كم كافيري ونولو دليل كريو برونج nti omuntu yenna bwa yesingana nga musamize murogo kubi wa kitabo musawuzi akebera abantu abakebereramu obeddoge eryo alina omuzimbo omutongole oguyitibwa essabo oba essabo lye liri mu briefcase atambula nalyo nayita ku bakyala ku mizigo ayina ebizibu ayina emitawaana ayabotereza obufumbo ayagala riziki oba ayita mu katale ng'atembeeya shiriki ng'essabo liri muki mu briefcase bal n'alina essabo mu kifuba nga liri omwo yagamba nti abantu baddembe okuba n'ebintu byabwe n'ebyobuwangwa byabwe kale wadde nze sisamira naye nze ebintu ebisivumirira sivumira bya buwangwa sivumira bya buwangwa by'abantu nze ngenda muziki n'ensaala ne sivumira bya buwangwa okusira kutuuka nga nsiba sivumira bya buwangwa oyo naye alina essabo mu mutima alina essabo muki mu mutima talirina mu buzimbo talina mu briefcase naye mweriri ebyobuwangwa mwebiri mu mutima bitudde abeera musiraamu la wallahi abeera kafir ne bw'abeera nga tagenda mu ssabo okutuusa nga mu mativu nti essabo kufurun buki bukafiiri naam يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت twetegeeze bulungi aya eno walakinna ash-shayatina kafaru sitaani ze zaakaafula lwaki yuallimuna nnasa as-sihra nga zikubiriza abantu zitwala abantu zisomesa abantu eddogo sitaani zakola zitya ze zaakaafula sitaani zikaafuwala naam kubanga ekikolo ku majinni kubeera masiraamu wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun kasa ejjinni likwate ekkubo lya eddogo kusomesa bantu ddogo kuweereza balogo n'ebifanako bwe bityo olwo likoze litya olwo likaafuwadde kitegereka walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna nnasa as-sihra katuddeyo ku aya etandika egamba nti wattaba'u ma tatilu ash-shayatin abantu bano abaana ba Isirayiri ne bagoberera ebyo sitaani bye zoogera ala mulki Sulaiman ku bwakabaka Sulaiman nti bwali n'ekitiibwa lwa ddogo Allah nasooka deejereza Sulaiman nakonvikitinga zisitaani nga bwe tuwulidde wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wa marut kitegeeza ki siyake ddayo yani wattabau aidan ma unzila ala almalakaini bibabila harut wa marut era mu ngeri yemu ne batakoma kuwuliza bulizi sitaani wabula ne bagattako n'okugobera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa n'ezimalayika ebbiri asooka yani haruta ne marut ezo zakka mu kibuga ki Babiloni bibabila mu kibuga Babiloni haruta wa marut mungoberera genda mu maaso وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الله yewonya abaana ba Isirayiri n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe n'obusufu bw'okubeera nti nno balina jur'a ala Allah subhanahu wa ta'ala kamba yake ekika ekyawaggulu okubeera nti nno omuntu ali ku bubumbu obutuufu bw'omugamba nti buno butwa tabukola atya tabunywa naye bali abaana ba Isirayiri nga be baana abasuubirwa okubeera nti nno bamanyi kye bayita omuliro n'ejjana kye bayita obubi bw'okaafuwala kubanga eyembeera kyekikolo bwe batyo bazze balundibwa bannabbi b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye wama yuallimani min ahadin malayika zo tezasomesa muntu yenna kintu kyonna kikwatagana ku ddogo hatta yaquula okutuusa nga zisose ne zimugamba nti innama nahnu fitnatun fala takfur bannange mukimanye nti Allah yatusindise nga tuli kikemo tuli kigezo gye muli fala takfur bannange temukaafuwala Allah ne bwakoma ku baana ba Isirayiri abalundiddwa Tawrat abalundiddwa bannabbi ekigambo omukkiriza kyasinga okumanya mu ddiini ye kwe kubeera nti nno omuntu bw'akaafuwala aba yawukanye n'essanyu olubeerera kitegereka
aba akutte ekkubo eryemwawula n'essanyu olubeerera. Ekyo kyekintu omukkiriza kyasinga okuba nakyo mu ebyo byeyeekeka mu ddiini. Malayika zaabagambanga innama nahnu fitnatun fala takfur, bannange temukaafuwala, genda mu maaso. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Ebyokaafu ebisooka bireka ebyo, mwe mutusomese. Oli mweteefu mwe munsomese. Ebyokaafu ebindeke byokati wange ne Katonda wange mwe munsomese. Kitegereka mwe bagenda mu maaso nga malayika bwe zibagamba bannange buno bukaafiri naye Allah yazisindise. Gwe mulabanga afuuse kagugube, gwe mulabanga ayina juru ala Allah, gwe mulabanga ebyomuliro tebimukwatako, gwe mulabanga bamuyita gulyokereeyo, uyu musomesa. Ibtila wa fitina. Fayata'allamuna minhuma, mwana wattu abaana ba Isirayiri ne bagenda mu maaso nga bazisomako malayika ezebbiri, ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji, bazisomako ebintu byebakozesa okwawula wakati w'omuntu ne mukyala we. Kitegereka yaani ne bayiga eddogo ly'okwawula abafumbo, eddogo ly'okusoola eddalu, eddogo ly'okukola bino. Ono Allah yatuleeterako ka example kwebyo bakola batya bye bazisomako. Ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji, genda mu maaso. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Eno principle Allah n'agisaawo mu kifo kino kubanga efiitingawo nnyo. Tewaliiwo ddogo lino eryasomesebwa wadde nga ddogo lirina ta'athir, kubanga eddogo lirina ta'athir, yani eddogo lirina effect, lisobola okubaako ddadda kirikosa omuntu. Naye mwekyo omusiraamu kyateekeddwa okuba nakyo ebbanga lyonna. Bwe butalowooza nti eddogo yatasarraf istiqlalan an qudratillah wa an iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Atuuka okulowooza nti ebintu ebiba biyise ku sayidi y'eddogo ebyo bituuka ku muntu nga byetengeredde, wabula Allah olw'okugezesa ekigezo nga omuntu bw'akwata ejjambiya si tteeka nti ateekeddwa okutuuka ku kigendo ky'okutta gw'ayagala okutta. Kitegereka ne Allah gw'ayagadde kimutuukeko asobola okumutta, asobola okujja nga inaniya yakumutema naddayo nga tasobola wadde okukola atya, wadde okumutema. Kadhalika n'eddogo terifuluma mu kiko ekyo. Omutawaana gwonna omuntu gw'ayagaliza okutuusa ku muntu mu layini y'eddogo gusobola okumutuukako Allah bayagadde, gusobola obutamutuukako Allah batakoze atya, baba tayagadde. Mungoberera? Naam, genda mu maaso. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Wano tuyigawo nti omuntu takkirizibwa kuleka kukola kyateekeddwa kukola mu kulagirira empisa ennungi, mu kuziyiza empisa embi, mu kukola ki mu kuzzaayo obubuze bw'abalogo n'abasamize, mu kweŋŋanga ebintu byabwe eby'ekishiriko, olw'okutya kakati ebintu bino biyinza okuntuusaako obuzibu n'ebirefaanako bwe bityo. Kitegereka wabula ateekeddwa okukola kyateekeddwa okukola mu mulyango ogwo. Naam, genda mu maaso. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا, okumanya abantu bano beewuunyisa mazima ddala bakitegeerera ddala bulungi nnyo. Malayika zasookanga kubawa inzar, zasookanga kubawa warning na kubakakasa na kubategeeza nti bannange kino kye mukola kigenda kubajjako omugabo gwonna ku akhira. Walaqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Baali bakimanye bulungi nnyo nti ebintu bino bye bagula tebigenda n'akatono n'akamu n'akeddagala kubeera nga bebalekerawo omugabo gwonna ogw'okwesiima n'essanyu ku lunaku lw'enkomerero, yaani bagenda kusiraanira muri obugendeevu n'obugenderevu n'olufaida. Imam Ashinqiti, Muhammad bin Amin Ashinqiti ne Imamu Al-Baghawi mu tafsiri yaabwe, tafsiri ya Shinqiti yaani ne tafsiri ya Imamu Al-Baghawi baga nti nafil khalaq fil Qur'an yuradu bihi al-kufr al-akbar. Buli woosiŋŋana mu Qur'an Allah ng'alaga la khalaq oba nti omutayina khalaq, kiba kitegeeza nti nno ekyo kyakoze
ekyo ekikola Allah kyabayogerakaawo ebeera kufurun akbaru mukhruju min ad-din. Bubeera bukafiri obunene ofulumya omuntu muki obufulumya omuntu mu busiraamu. Kitegereka kakati abantu bano walaqad alimu bakimanya bulungi. Naam. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا bakimanyira ddala لمن اشتراه nti omuntu yenna anaagula eddogo lino kuligula naki nakasente wabula agulamu ki. Naam, alikwata alyereetere aliyingize mu bulamu bwe awamu n'ekyo Allah yakiyita kugula. Naam, kubanga ena kyawaddeyo aleete sharri eyo aleete obubi obwo awaddeyo ki ssebo awaddeyo bukkiriza bwe awaddeyo akhira ye. Era wano tujjeho faida kubanga mweri mu aya eno yennyini faida esooka ekigambo maadha ishtara kasa kibaamu taao kiba kitegeeza to buy okugula ekintu waliwo kyowaddeyo nobaako kyoleeta kitegerekese obaye tokirina nokireeta. Baye tebalina ddogo ne balireeta kitegeeza bebitiibwa. Babaye tebalina ddogo ne balikola batya ne balireeta. Ekyo kiki baakola ishtarawo baagula ekintu kyoba tolina. Kakati ate bwe kijja shira nga tekiriimu taa'u. Naam, kitegeeza kutunda. Wa minan nas man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Eyo aya Allah yayogera ku Suhaibu ar-Rumi. Naam, abimaka bamugano gende e Madina bamuteega mu lusenyi ajjayo akasaleke n'ebyokulwanyisa bye n'ebisoobye abaga nti bbanga yonna mummanyi mu ntabaalo si musajja mwangu ayagala okufaafagana nange ajje naye nze nyina option gye mbawa emaali yange yonna gye mmanyi eri mu Makka mugiraba nti bwe mundeka ne ŋŋende wa Muhammad e Madina nga mugitwala bwe kiri nti ye wandiika wano n'abawa ne bagenda ne batwala emaali n'agenda eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Allah naga nti wa minan nas ne mu bantu man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kitegereka mu bantu mulimu abatunda. Naam, abeenunula basobole okubeera nga bafuna okusanyusibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati aya eno ewunzika egamba walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu yani laysa lahu fil akhirati tayina nasib. Baali bakimanyi bulungi nti kasojja n'oyiga eddogo lino khalas gwe byakhira bisiibule linda kimu kuyingira muliro ne babanga n'enkola egalla ntamassana nnaaru illa ayyaman ma'dudat. Omuliro gujja tutookerawo ennaku ntonotono tuveeyo. Kitegereka bwe bo tebaali bafaana abaana ba Isirayiri mu buvundo bw'ekika ekyaki ekyawaggulu. Allah aga nti wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Katano aya ekomyewo wano wala bi'sa ogwo omuliro gwe baali bagula. Naam, nga batunda kyolo kati wano kutunda masharaw kati wano batunda wali babadde bagula eddogo. Allah avumilla ogula otya eddogo yani obeera otya nga obadde ne iman n'oleeta eddogo. Kakati wano shara wali kitulo wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kyali kibi nnyo kye baasalawo okuwaanyisa baweeyo siira yaabwe eya tawhidi eya imaani eya taa. Babadde bateebedde mujja n'ebbanga lyonna ne basalawo bafune eddogo. Ffe tuwe eddogo bwe tuwe ebisigadde gwe bitulekere bafune eddogo batunda akhira yaabwe. Wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kale babeera mu mbeera eyo bayize eddogo. Abalongoofu mbo basigadde bamunyoto basigadde baki basigadde batono. Abasinga obungi bonna bakutte ekkubo eryaki eryokukaafu lya Allah subhanahu wa ta'ala nekkubo eryokubeeranga bawangaalira mu kuloga. Ekyaddirira
nga bali eyo Babiloni. Allah yagera omu kubakanywa musaayi ate omulala, omu kubaki kubakanywa musaayi omuki omulala n'alumba obwakabaka bwa Bukhtansar. Eyo embeera y'Abamuluuku ebbanga lyonna, ensi ebbanga lyonna, oba ye Haiti ebyayo byotamanyi mu South America, oba ne waffe mu Africa, oba mu Europe, oba mu Buwarabu, oba luddawa, taarikhi wa al-baghi bayna al-muluk. Nakuwulira nti nze nyina amatwala amangi, nakakasa nti abantu bali wansi wa kabaka tatebenga ayagala yogerweko nti ye munene, naye ng'ebyo byonna byonna bitambula kaida y'Abaganda. Ensi egula miki? Ensi egula mirambo. Mirambo gye gigwa, mayumba ge gasaanawo, ebibuga babizimbanga ne kijja ne bakisaanyaawo kyonna nga bw'olaba Gaza olwaliro kumpi weekoze etya bweweddewo, ne bakisaanyaawo kyonna ne wayita ebbanga ne kiddamu ne kizimbibwa. Kabaka omulala najja n'alumba n'asaanyaawo, n'oyo azze okulumba naye waliwo amulumba n'asaanyaawo ebibye. Bwe batyo ensi ebadde kuyiwa misaayi ebbanga lyonna. Kitegereka kati zireeta kanywa musaayi omulala awamba obwakabaka bwa Nabukadineza. Kiki yakola? Ng'era ebyobufuzi bw'obimanyi bubaamu okubala abantu. Kakati bano singa mba mbatadde ne baddayo, ate bajja kufuuka bantu bange, bajja kubeera bawagizi bange. Bali eno badde bayisibwa bajja gati omusajja yakola atya? Kiki baakola? N'abeera nga yata abaana ba Isirayiri abo n'abajja e Babiloni n'abazaayo luddawa Baiti maadha mu Baiti al-Maqdis. Si bonna nti baagenda, waliwo abaasigalayo ne ekibinja kinene kyaddayo luddawa mu Baiti al-Maqdis. Kitegereka nga bamaze mu buwambe emyaka emeka? Emyaka 7. Bazzeeyo, mulimu abalogo bakakensa, mulimu abalina egundi abakyali ku Tawraati, mulimu al-muhim beba Bani Israel. Bazzeeyo ewaabwe nga bakatogo nnyo ku luno, eddogo eribaali batalina ku luno bagenze bayina ettundutundu ly'abalogo bakakensa, yate bakakensa kyo profesa abasinga abo abasomeseddwa zi malayika eddogo. Kitegereka kakati we baddayo oluvannyuma lw'emyaka egyo 7, of course baatuukira ku kibuga kyabwe kuddamu kukizimba, kukitereeza, kutereeza nguudo, kutereeza bizimbe, kuzzaawo Baitul Maqdis nga bwe yali efaanana. Naye nga taban tebasobola kugizzaayo nga bwe yali ekola etya? Nga bwe yali. Luli we badduka Jalut, baakomawo Muluuka, baakomawo bakabaka, baafuluma banyoomoofu, baakomawo bawaggulu nga bakabaka. Ku luno baafuluma nga balinamu kalembereza, baakomawo riaya, baakomawo bawansi. Obwakabaka tebwabaddira ila al-abad, tebulibaddira obugenderevu n'obuki? N'obugenderevu. N'olwekyo bakomawo bazzeemu okuzimba ekifo kyabwe, naye nga tebayinza kizimbanga bukyali ekyazimbibwa amajinni ku mulembe gwa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Ebizimbe eby'amaanyi, ebintu ebyasaalizanga obwakabaka bwonna obwali bubeetoolodde byonna byasaanyizibwawo omusajja ono Bukhtansar. Kaakati mwe bakyawe ng'era bwolaba abasiraamu olwaleero, mwe bakyawe abakafiiri bonna tebabaagala, babeera abasamize tebabaagala, abasinza Buddha mwe basinga okukyawa, abasinza ente mwe basinga okukyawa, abakatoliki mwe basinga okukyawa, abalokole mwe basinga okukyawa, basecularist mwe basinga okukyawa. Ensi yonna esinga kukyawa baki? Basiraamu. Naye abasiraamu tebeemanyi nnaku. Tebeemanyi ki? Tebeemanyi nnaku. Yani tebamanyi nti bakyawe, oba balina irimu etabagasa. Bakimanyi nti bakyawe, naye okumanya okutakola kutya? Okutabagasa. Ekibuuzo, okumanya okubagasa kwalifaananye kutya? Kwe kubeera nti nno lwaki tukyayibwa ng'abasiraamu? Tukyayibwa lwakuba tuli so beautiful? Tukyayibwa lwakuba tuli bagagga nnyo? Tukyayibwa lwaki?
tukyayibwa lwa Allah waffe, tukyayibwa lwa ddiini yaffe, tukyayibwa lwa ne bwe mubeera ku kaalo nga mwekutte ku busiraamu nga temulina kyakulya, mulina n'envunza, wallahi America mufuuka point gyeri, mufuuka ensonga gyeri, nga gye muli musiiba njala, muli ngumbagumba, naye mwekutte ku ddiini era mufuuka nsonga. Ejja neeyita ku mawanga agatebenkedde obulungi, nejja nenoonyayo akafo akalimu abantu abayinike mu mbeera efaanaganako bwetyo, niyo olw'okuba bali ku Allah. Bali ku ki? Ne batuusaako omutawaana. Kitegereka? Kaakati abaana ba Isirayiri muffe mulimu abantu, mulimu embeera gye tuwangalyamu ng'Abasiraamu, ng'erimu embeera eyo ey'obutalowooza efaanako ng'ey'abaana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri baagaana okumanya nti baali bakyawe, be baali mu Tawuraati, be baali mu bannabbi. Kitegeeka bulungi? Balaga nti balina sula naani ne Allah. Obwakabaka bwonna buli kabaka yafunanga ku twanyi bye yasookanga okulowoozaako kubeera tageti ye. Kitegereka? Kyokka ate nga ne Allah si naffe bwetu bwe tuli, nga ne Allah gwe babakyayira tebamuliiko. Kategerekese? Allah gwe babakyayira tebamuliiko. Yembeera Abasiraamu gye tuliko olwaleero. Allah gwe batukyayira tetumuliiko. Tumuliiko katono nnyo. Diini gye tusembyayo ne basigala nga batumma obululu ninga gwe bamma musamize. Oyo Musiraamu yesimbyewo ne Peter te okwata temuyinza okubuza okuwa ayina kuba Peter y'Omusiraamu. Gwe bamma tebamanyi nti musamize. Agenzeko ne musabo n'asalirayo ente, n'akolya ebyo n'akola biri, abasamize baabwe bamuwagire okugenda okkakkana ewa Allah tayinaayo nti Allah amwagala, wadde bano okubeera nti nno by'omwagalye ddala ddala bikola atya? Abiri. By'omukyayira okubeera nti akola atya? Abiri. Mungoberera? Kaakati bwe baddayo baazimba ekibuga kyabwe. Ekibuga bwe bakizimba kifuna ki? Kifuna yani okubeera nga kivudde mu wasifu y'okufa. Ozairu yakirabirako, wali we yatuulira n'ensolo ye, Allah n'amutta emyaka 10. Twamuleseeyo katumuzeeko. Kaakati omusajja ono Uzair alayhi assalatu wassalamu, Allah amuzza engulu oluvannyuma lw'emyaka 30 ng'abantu bano bazimba ekibuga Baitul Maqdis. Kizzeewo kitandise okulabikako. Allah amuddiza obulamu. Fa amatahu Allahu mi'ata aamin thumma ba'athahu, yani Allah n'amuddiza obuki? Obulamu. Qaala kam labithti, malayika nemubuuza, owange omuddu wa Allah, olowooza omazeewo bbanga ki wano? N'agamba nti labithtu yawman aw ba'da yawm, mazeewo olunaku oba kitundu kya lunaku. Qaal bal labithta mi'ata aamin, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kutadde wano emyaka 10 ng'oli mufu. Fanzur ila ta'amik wa sharabik lam yatasanna, tunuulira ebyokulya byo n'ebyokunywa byo, olabe engeri Allah gy'abipreservinze tebikyuseeko wadde akamu bwe kati. Singa ebyokulya birekawo n'endogoyi n'agirekawo, omusajja ono yali buusizza, naye ekimu Allah yakijjawo, ekira Allah n'akikuuma. Kitegereka? Ate n'akuuma ekisinga okubeera delicate, si emmere kiyakuuma. Wanzur ila al-himar, sajja gakuba eriiso kuki? Ku mmere ye ng'agiraba yonna weeri era nga nnungi erabika bulungi. Mu maaso ge alaba ekibuga Baitul Maqdis engeri gye yakirekamu nga si bwe kiri. Olunna abantu balwawo, abantu Allah yabaleeta ne bamukuŋŋaanirako kubanga ayagala Allah bafuule aya nga Allah yagati walinaj'alaka ayatan linnaas. Era abantu bakuŋŋaana balaba embeera etali ya bulijjo. Wanzur ila al-himar, katunuulira endogoyi. Kaifa nunshizuha, yani kaifa narfa idhamaha, tunuulira endogoyi eno olabe engeri gye tugisitula amagumba. Annushuz kyeki? Kwe kusitula ekintu. Wa in imra'atun
ena wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza ya an taraffu'a omukyala bw'aba atidde mu mwami we okwesitula yani okuba takyamwagala. Naam, Allah bw'atwaga mu Qur'an tusa aya gye kujagala mu kigambo kimu nushuza wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza. Era mu aya ndega wallati takhafuna nushuzahunna yani nushuzahunna yani taraffu'uhunna. Kakati Allah alaga nti agenda kusitula omusajja ono amugamba tunuulira eyo yali endogoyi yo gye waliko yafadda neefuuka eŋŋumba yonna neesebengerera emyaka 10 katunulire eŋŋumba gumba ezo. wanzur ila al-idhami kaifa nunshizuha yani kaifa narfa'uha thumma naksuha lahma. Allah agenda kusitula amagumba agapange gaddemu gepange nga bwe gaali agambaze ennyama ng'omusajja ono asamaliridde yeewuunya alaba ekyamagero ekyamaanyi Allah akikola mu maaso ge awo nnyini we yali ali. Mongoberera. thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qaala bwe yalaba nga embeera ddala Allah amulaze ekyamagero ekyo ekyamaanyi qaala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Naga nti nkitegedde bulungi nti mubutuufu Allah akola kyayagadde. Sekasozi waliwe twabuuseemu wanzuru ila himarika weddanga ila alhimar wanzuru ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzuru ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kakati okakkana omusajja ono alayhi assalatu wassalam nabeeranga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamufuula ekyamagero eri abaana baki ba Israel. Bannataarikhi bagamba nti omusajja ono Allah wamala omuddizawo ebintu byonna n'atambula ng'ayolekera ayita mu bantu abali bakuŋŋaanye banga Allah gagenda mufuula aya linnaasi bawadde obujulizi balabyeko. Atambula bw'atambula ayita mu bantu mutabani we alimu abaali basigalawo nga balamu n'amulaba n'amujjukira nti ganti ono ye taata. Bannataarikhi bagamba nti nga mutabani we oyo mu kiseera ekyo alina emyaka 12 alina emyaka 12 kitegeeza nti ono Allah we yamuttira yalina emyaka emeka? Yalina emyaka emeka? 2. Nga muzzukulu we alina emyaka 9. Muzzukulu alina emyaka emeka? Alina emyaka 9. Ate ye kino kyekisinga okwewuunyisa ye nga alina emyaka 40 ameka? Uzairu Allah yamuleetera ku myaka egyo gyennyini nnyini kuyakola ki? Giri gyali gya lockdown. Mu bufunze ne kibeera kyamagero kyamaanyi nnyo eri abaana baki? Eri abaana ba Isirayiri. Kakati nga tumaliriza ekyafaayo kino ntugenda okukoma era wono wenyiwe tujja okutandikira tulabe safaari y'abaana ba Isirayiri bannabbi abaddiraawo ba Ayub ne bannabbi abalala abayitirivu. Tugendeeko Isa mutabani wa Maryam, tuve ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam, tugende ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwa obuwangaazi obulimu okumutya. Njagala wano nga tumaliriza tubuuze ekibuuzo, abaana ba Isirayiri mawaadha emmeka Allah nga atulaga okubaddiza obulamu, okubajjawo oba okujjawo omuntu oba okujjawo ekintu n'abaddiza obuki? Obulamu. Abaana ba Isirayiri oba katugambe bwetti mu ebyo ebiri mu Surat al-Baqara umuman nga Allah addiza abaana ba Isirayiri obulamu oba ekintu kyonna Allah nga akiddiza obulamu. Nga tulaba mu Surat al-Baqara Allah nga ajjawo obulamu n'addiza ki? N'akomyawo buki? Obulamu. Ekisooka luddawa? Awo wenyini nyini wetubadde kino kyafa kiri mu Surat al-Baqara. Waliwo ekiri muliraanwa waakyo kiri awo wenyini nyini obuukayo aya nga 2 zokka. Kya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sekaali kirimu atugambye ekya Nabbi Ibrahim alayhi
assalatu wassalam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi lmauta. Ibrahim yasaba Allah, mulezi wange ndaga engeri gyokola otya gyolamusa eki abafu. Namuga afuna obunyonyi obusalesale obusule ku nsozi ez'enjawulo obukoowole bujje nga bubuuka gy'oli emisinde. Era mu ngeri y'emu ekifo kyokusatu luddawa ekyafayo kya Baqara. Wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Bwe batta omuntu gira Allah n'abagamba nti mufune ente mugisale mufune ekitundu mukikuba omusajja oyo Allah muddiza obulamu ayogere yamusse adde waafe. Ekyo kiri nakyo mu surati maadha al-Baqara. Ekirala arina Allaha jahara, bwe bagambira Allah tulage Allah bulambalamba tumulabe, tukole tutya tumulabe. fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah natta abantu abo abagamba nti tulage Allah bulambalamba, Allah n'amala oluvannyuma n'abaddiza obuki n'abaddiza obulamu. Luddawe walala alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara almaut faqala lahum Allahu mutu. Tujja balaba mukyafa ekyo kigenda kino mu maaso inshallah mu Ramadani eddako. Temulaba abo abafuluma mu maka gaabwe nga bali mu kutya kufa, bali mu 10 wa hum uluf, bali mu 10. Faqala lahum Allahu mutu, Allah n'abatta bonna thumma ahyahum, oluvannyuma n'abaddiza obuki n'abaddiza obulamu. N'ebirala bingi bannange tetusobola kubeera nga tubimalayo. Falamma akhadhatuhum ar-rajfa, ekiri eri walala ne nakyo kyogera ku kufa kwabo abaali egundi bali ensanvu ku riwaya eraga nti nno battibwa, wa illa endala eraga nti nno bakola tya bazirika buzirise okutuusa byonna gye bikoma. Abalungi ab'ebitiibwa abakkiriza, nsaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, mutonzi wange omulungi ow'ekitiibwa akkirize bye tulabye mu kifo kino, abeerenga asooka otugasa ffeffe nnyini era mu ngeri y'emu agase n'abaddu be bonna abagoberedde ekyafaayo kino. Atusonyiwe wonna olulimi we lutuseeredde ate wangi era obukendeevu tubulina. Kigambo ne kidduka ng'oyagala kwogera kino n'oyogera kirala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atusonyiwa wonna we tufunye sabqu al-lisan. Mbaagaliza Idi ennungi ab'ebitiibwa abakkiriza, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agifule ya mukisa gye muli era atuwangaaza atuuse ku Ramadan nga tuli baddu abakyamutya. Yenna Allah gwagenda okutwala wakati wa Ramadani eno ne Ramadani egenda okuddako, nsaba Allah amuttenga mukkiriza era abeere mu abo abagenda okuyingira ejjana ey'ekitiibwa. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.